mukwano gwaffe omulungi atulaba Kampala Media TV nkubuuzaako nkugamba nti weebale nnyo weebale ddala okutugoberera. Abaganda baalugera nti kwegamba emmemme gyesula ebigere gye bikeera. Bwe tutyo naffe tutinyetinye olugendo okutwalako mu bitundu eby'omu Ndeeba. Ate tukunoonyeza omukugu eyavuddeyo n'akola tekinologiya asobola okulabika nga alina akuuma akasobola okukuumira ekintu kyo eky'obugagga kyo, banka yo, emmotoka yo, pikipiki yo, oba n'omukyala wo tetumanyi ajja tubuulira oba omukyala osobola omuteekako tekinologiya ono n'asobola okulabika nga ate agenda mu maaso. N'olwekyo tuli wano mu bitundu by'omu Ndeeba nga bw'osobola okuvaayo n'olaba embeera nga bweri nga baganda baffe bamakanika abooza emmotoka abakola emirimu egy'enjawulo bagenda mu maaso okulabika nga ate bakola emirimu yonna gy'osinzidde okulabika nga otulaba. Tukkirize tulabike nga tunoonya omukugu Tamale gwe walengeddeko obulungi yonna mu ngeri esoboka, ate tumukunoonyeze tuzuule waali ayongere okulabika nga atuwa ensonga nga bwe ziri n'engeri gye yavuddeyo oba oliawo n'akola enteekateeka efaananako bweti. Nkugamba sigalako ng'otugoberera twongere okutuusaako tekinologiya ono ow'ekikugu ate ow'ensonga oba oliawo ensonga oyongere okulabika nga ogitegeera gwe atuuliriza naawe atulaba yonna gy'osinzidde mu Uganda nammwe abali emitala w'amayanja. Kale omulungi atulaba nkwebaza okusigala nga ate otwekuumirako weewaawo. Nga we nkutegeezezza nti nno tusobodde okuttinattina weewaawo ne tunoonya omukulu Tamale omukugu ate gwe walabako ow'enkima ng'agenda mu maaso n'okwolesa tekinologiya. Ssebo mwami Tamale tusanyusa okulaba. Essebo naye nsanyusa obbalaba. Buuzaako abakulaba. Abandaba mbalamusiiza bannange yenze omukugu akankanyiza eggwanga yebassebo. Omuntu akulaba abantu abali wano munda mu ggwanga erya Uganda waliwo abali emitala w'amayanja bandyagadde okumanya Tamale yaani. Amanya gange nze Tamale Mundeeba, mukozi wa wayalingi, nkola buli kika kya mmotoka. Ntekamu ebifaananyi buli kimu kyonna ekikwatagane wayalingi w'emmotoka buli kimu nkikola. Naye kati ennaku zonna nasinze nnyo kubeesinga ku security. Essebo. Kati mukulu Tamale omukulu abantu bandyagadde okumanya oli mulenzirenzi ali awo musajja semaka kubanga mmere efaanako bwekyo. Siri mulenzirenzi ndi semaka era ndi musajja mufumbo myano mukyale waka afumba ettooke. Essebo. Kale ye mukulu oyo tukyakutwala mu maaso. Kakati mukulu Tamale. Essebo. Abakulaba bandyagadde okulabika nga bamanyi. Wajjawo ekirowoozo kino ekyokugamba nti koveeyo kugamba ovumbula ekintu ekifaananako bwe kiti. Okusalawo okuvumbula ekintu ekifaanagana bwe kiti nagenda okulaba nga obumenyi bw'amateeka bungi olw'ensonga nti nagenda abantu nga bakaaba balaajana nange ate ewange wensula wennyini nga nange abantu bamazeeko emirembe okusingira ddala abamenyi b'amateeka nga bamazeeko emirembe. Nensalawo neŋŋamba kambe ku ky'Abazungu nange ndabe nga nsobola okuteekawo ekyange ekyenjawulo. Essebo. Kiki otegeeza ogamba eky'Abazungu? Abazungu ky'ogamba bye bakola biri bitya? Andi Abazungu ekintu kyabwe kibadde common nnyo nga omuntu wajja n'akoona ku mmotoka nga kya bulijjo bakiraba ng'ekya bulijjo. Olw'ensonga muno ndi bakozesa nnyo obugombegombe kwegamba nga abantu bakifuula common nnyo naye nze neŋŋamba kankolemu ekyenjawulo abantu kye bajja okulya nga neyiba ennyini asobola okutegeera ki emmotoka kyegambye. Kale nasazeewo omuntu abeere mukwano gwa mmotoka n'emmotoka ebeere mukwano gw'omuntu. Weewaawo. Kale omulungi atulaba tetwagala tulabike nga tukandaaliriza tekinologiya ono eyasinze okulabika nga anyumirwa bangi. Twagala mukulu Tamale ayongere okutulaga engeri tekinologiya ono gwagambye ow'ekikugu ate oba oliawo gy'akolamu. Mu kaseera kano nkugamba totemya liiso lyo kubanga w'otemya eriiso ate oyinza osusubwa tekinologiya ono ow'ekikugu omukulu ono gwe yavumbudde. Ssebo abakulaba beesunga nnyo okulaba engeri bino bye wavumbudde oba oliawo engeri gye bikolamu. Ffe tutwala otulage engeri ebintu gye bikolamu.
kale nga wenkutegezezza omukulu Tamale agenda kubanga butereevu mbagirawo atulaga tekinologiya ono engeri gyakolamu naawe alina emmotoka yo yonna gy'ogisuza oba ogisuza ku luguudo oba ogisuza mu garaji oba mu compound ogenda kwagala nnyo tekinologiya ono ate omupya owa 2021 ssebo tugende mu maaso kati ngenda sooka nzigula emmotoka eno awo njigudde kati awo ng'ogiggadde ngeri omuntu agenda golookinga bulookinzi n'otambula bibyo n'ogenda oba ogenda kwebaka oba ogenda mu ofiisi gwe n'ogenda n'okola emirimu gyo kati omumenyi w'amateeka yenna kubanga twasinze kukolera ku mumenyi w'amateeka twasinze okubeesingako omumenyi w'amateeka yenna yenna n'amalajja ng'azze okubaako kyayonoona ku mmotoka oba ayagala kugiggula kugamba yaba takimanyi muno nti erimu ekirimu ebiseera ebisingira basookera ku koona kati ayinza okujja n'akoonako oba n'aba ng'alinga ggulawo neekola ekintu kale omulungi atulaba twagala twongere okwekennenya tekinologiya ono omanyi Abannayuganda bangi babadde bagamba nti oyo Tamale yeekoledde ebintu bye nti oba oli awo ye yekka waagikoonako kyeva ekaaba kati nange njagala nkikolemu nveeyo ngikooneko weekaaba nga tumanya nti tekinologiya wa mwami Tamale oba oli awo akola totemya kati kasooke ngiggulewo osooke ogiggulewo naawe ogikole ki olabye ddala nti kale amaze okugiggulawo amaze okugirookinga bannaye siri mubbi naye ngezesa mbugezesa kati njagala tulabe oba nange eyavudde eyo wengikwatako ate emmotoka eno nga ngezaako okubaako kyenzijjako esobola okuvaayo neegira kale ndowooza okirabye ekintu kikolera ddala kiri kwalaali ssebo tweyo kale ndowooza olabye tekinologiya gwandaba yonna gy'osinzidde bali munda mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja ndowooza olabidde ddala nkugamba subscribinga ate twongere okutuusaako ensonga zino yongere okulabikanga ozinyumirwa ssebo mwami Tamale tekinologiya ono wa kikugu nsobola okugamba nti azuukiza n'abafu gye bakola ki oba oli awo gye bali mu ntaana abakulu abandyagadde okulabika nga bategeera kusoomoozebwa ki kw'ovuddeyo n'osanga wakati ng'ogezaako okuvaayo n'ekintu nga kino oba oli awo ekiri nnantalabikalabika okusoomoozebwa kwensinza okusanga kwabya ensimbi kubanga ekintu kibadde kyakuteekamu ssente ate nga ssente tezibadde nnyingi nnyo ziri awo naye nga ensimbi zireetedde obuzibu kubanga nandibadde nakifulumya dda naye olw'obuzibu bw'essente nenja nga nkolako kimu ku kimu software ne maane muggusa ekyogamba kiina ne software si kintu kiri awo nti kiri lokolokolo kubanga abantu badde bavudde ne banyooma nti bannayuganda bye bakola era bibeera bwe bijungulu ekikola wiiki emu ne kivaawo nandi bannayuganda tunyooma naye nze mbadde njagala singa kati Uganda nsi nnene singa bavuddeyo dda ne bakifulumya kubanga singa kyabadde kyangu singa buli omu yakifulumiza dda n'okulaba nno nti ensi yonna nti ngitadde ku bunkenke kana akantu akatono kitegeeza nze nkyaliko esebo kale weewaawo twandyagadde okulabika nga tumanya kubanga ekintu ky'okoze kinene nnyo oba oli awo kiri ku mutendera kusookera ddala mu ggwanga lya Uganda oba oli awo tusobola n'okugamba nti omutendera gw'ensi yonna mu kaseera kano nga ggwe mwami Tamale ng'ovuddeyo ne tekinologiya ono ow'ekikugu otulaze gavumenti oba oli awo tomanya omuntu yenna ayinza obba kulaba oba omukulembeze w'eggwanga oba abakukunavu munda wano mu ggwanga erya Uganda kiki ggwe ky'owulira mu kaseera kano ky'ogamba nti bandivuddeyo ne bakukwatirako ekisooka nsinga okukubira omulanga minisitule y'ebyentambula Jino Kadumba amala ne wonalewo Jimu Muhwezi ekintu kino kiba kibatuuseeko bakyanguyire kubanga kintu kya nsi yonna bakyanguyire bankwasizeeko
tutambuze talanta esebo bakwasizeeko batya basobola bajje bakukyalireko mu Ndeeba nga nze wenzize oba beera ng'oli mwerufu? Ekisinga obukulu mbadde njagala tukwatagane nabo tulabe nga tutambuza ekintu kino kigende mu maaso. Esebo basobola kukyemalirya nze kakyansuseeko obunene kuba nakifulumya nga asaaga nate at the end of the day kale kimpitiriddeko kati kineetagisaako support yabo ng'abantu abakulu ab'amaanyi mu ggwanga. Era kyekiŋŋanyisa n'okukita sinaba kutuuka kukita naye abo babazze tusobola okukikwasaganya. Oluvannyuma akatambi kano okufuluma wakafunayo bakirayanti nga bameka oba amasimu ameka agaagala obakolera enteekateeka eno mu mmotoka zaabwe? Oluvannyuma lw'akatambi kano kafuna okufuluma okukata abantu bangi era singa natandise okukola ebintu ebyenjawulo nga bye nabatemera singa essaawa zino sente nnyingi naye ekisooka tukyali batono abakirina. Ekyokubiri tekinnaba kutambula nnyo nange tetunaba kuba n'amaanyi gasobola kukolera buli munnayuganda kubanga bannayuganda bangi abakyetaaga. Amasimu gampitiddeko obungi ntuuka n'essimu nenjijja nako naye mba nga sisobola kukola ki kumaintaininga abantu abo kubakwasaganya bamalawo. Kitegeeza gwe okwegamba we tubanga tuli balimi ba misooli kitegeeza walima emisooli mitono naye ate abaagala emisooli gyo bo bayitiridde obungi. Era abaagala emisooli kati bo bangi kubanga singa yabadde sefuliya singa yaweddewo dda kati katandikira kwogera. Obwetaavu bungi okusinga ku busobozi bwange ate nga ndi muntu omu atasobola fulumiza buli omu kati saawa zino kyekyaŋŋanya okusooka okukita. Tuvudde ne tulaba ng'abantu bangi we babaako ekintu kye bayiga oba oli awo agamba nti kino kyange sijja kigira nteekateeka ki gy'olina eri bamakanika banno kubanga kati kino ekintu kye twogera ku kyaggwanga lyonna nteekateeka ki gy'olina mu maaso awo of course tesobola bbayo akaakati kuba kati buno bugagga bwo nteekateeka ki gy'olina mu maaso awo nga bamaze okukwasizaako ng'amakungula geeyongedde obungi? Ekintu kye mbadde nsinga okwagala gavumenti evuddeyo n'emiramwa mingi okujja abantu mu bwavu naye kino naye kibadde kyakulabirako kubanga buli makanika yenna naddala okusinga ddala kubeesingira kubateekamu ebintu bino ebyamasannyalaze be bandibadde basinga okwetaaga ekintu kino naye bandirabye ekyenjawulo ekizzeewo ne tukikwasaganya kubanga nange sobola kikola bw'omu buli omu neyeyagalira mu nsi ye n'akasente. Singa abazungu bavaayo kubanga abantu bangi bavuddeyo ne balabikako nga bavumbula eddagala ery'ekikugu katugambe nti waliwo ebintu bye tuwulira awo nti oli yayiiya eddagala eriwonya siriimu naye ne bamubba ne bamutwala ne bibulira awo. Singa abazungu olwaleero bavaayo ne bagamba nti mukulu Tamale twagala kukukwata tukutwale mu buzungu oyongere okukola enteekateeka eyo kiggwe amaaso go gw'olaba kyogo olinnya ennyonyi n'ogenda e Germany oba e Bungereza ne weeyagala n'oleka Uganda kikiggwe enteekateeka yo eri etya? Essaawa zino ensi yaffe nga bweri nga Uganda badde nsinga kwagala nnyo okubeesingira ku ggwanga lyange mbeere ng'ekintu kino tukinyikiza mu bantu kubanga ekintu kye tutasoose kwonako nti abamu babadde bambuuza ennimi mu kyo nti kulwaki nafulumiza Luganda. Oluganda siwe nafulumiza lwokka ngenda kuddako Olunyankole, Oluswayiri, Oluzungu n'Olusoga ngenda sooka nzeko ennimi nnya kati nabo babadde basuubira muno nti kintu kyangu nnyo nabo batandikire kweza ennimi ze ngenda okuzzaako kubanga n'Olukyayina nalwo ngenda dduleeta kubanga Olukyayina olwo nabo banaawulira ekintu ekyo nga nabo kigenze mu lulimi lwabwe bajakyaba baanakubye ekintu kyansi yonna. Kyansi yonna nakigadde. Kino kyeyambisa mafuta kyeyambisa nnyonnyola oyo oba oli awo atakimanyi. Tekinologiya ono yeeyambisa ki? Tekinologiya ono siwa mafuta. Tekinologiya ono oyo yandi mutwe just kukeera ku makya n'ebiseera ebisinga nabifunira mu COVID nali kyali kya myaka 3 n'ebiseera ebisinga nabifunira mu COVID naye tekinologiya ono yandi mutwe just kuyiiya n'ogamba kankole kino kyekyabadde kisinga obukulu naye nga tewali nnyo kintu ky'amaanyi kiri awo nti nno oba mu mafuta oba kiki aye n'ekirala tekirina side effect yonna nti kirina kyekikosa ku mmotoka era osigala nga bw'obadde
Ekyokubiri nti osobola okuba nakyo n'owangala n'emmotoka yo paka otuuka n'ogitunda ate n'okizza mu mmotoka endala n'okijja ne mundala n'okizza ne mundala. Olowooza enduulu teziisukke mu kibuga eky'e Kampala naddala abantu abamanyire okusalako mmira okugamba buli anapaakinga emmotoka ajjawulira enduulu wali tewakitunuulidde enteekateeka ng'eyo. Ekintu ekyo abasinga bakimbuuza naye nakisalira amagezi mu ekyo. Nze akuteeramu nze kennyini essaawa zino nze nina okusumulula akatiba ne mbalaga buli kimu. Ekintu ekyo tegenda ku mmotoka kuba ku mukolo kusumbuwa, togenda kuba wantu wonna kusumbuwa, wabula ekintu ekyo kyonna nakitaddemu obuwongo. Buli w'obeera wonna toyina gw'otakyagala tekijja kusumbuwa yadde. Wemba ntadde emmotoka yange nga mmanyi wali safe. Ekintu ekyo nakikoze nga kibesingidde ku muntu atalina kugibeerako, gw'otalina kugikkiriza kugibeerako, nasinza okubesingira. Naye nga osobola n'ogiteeka mu kompawundi buli omu n'azanyawo nga bw'ayagala. Bwe kityo we kirise. Kale bannaaye emboozi ya Mwami Tamale eyongedde okulabika nga ate oba oliawo ewooma okukamala. Bannayuganda ebiseera ebisinga babadde bavuddeyo nga bajeregebwa nga naawe womanyi nga nange wemmanyi nti oba oliawo tebalina bintu birabikako bye bavuddeyo okulabika nga bateeka mu nkola. Kakati gwe omukungu wa gavumenti atulaba, omukulembeze w'eggwanga oba abantu ab'enjawulo oba omuntu yenna, kano ke kaseera okulabika nga twekkiririzaamu ffe nga bannansi nti oba oliawo tulinako kye tusobodde okulabika nga tukola. Omukulu Tamale agenda wandikibwako mu byafaayo mu bitabo, abalijjawo emyaka 10 bali musomako ng'omuntu eyavumbula ekintu ekifaananako bwe kityo, ate oba oliawo ekibadde kitannaba kulabika nga kibaawo gwa mpuliriza naawe ndaba yonna gy'osinzidde. Kale mu kaseera kano twagala tubuulireko wakati mu kuvumbula kuno avumbudde bw'omu oba atubulire embeera nga bwebadde ssebo. Wakati mu nteekateeka eno ogivumbudde bw'omu oba waliwo abavuddeyo ne balabika nga mugatta obwongo? Ekintu kino okusooka nakifulumya nzekka, naye ndiko abantu bange abawe b'amagezi abaŋŋamba muno nti ekintu kino kati kite kisumulule eggwanga likirabe. Be bantu bembeera nabo bempangala nabo. Osobola otulagayo ko oba obalina? Nsobola balagayo abantu 2 oba 3. Abamu beebo bakulu mujje ne mutabani wange oyo. Batulaba nga bwolaba omukulu Tamale n'olwekyo ekintu kyeyavuddeyo n'alabika nga oba oliawo azuula teyakizudde bw'omu, n'olwekyo nga bwolaba abakulu bano bonna avuddeyo n'ategeeza nti nno bavuddeyo ne balabika nga ate bamukwatizaako. Kwegala nabo kabatubuuzeeko osobole okubategeera. Amanya na ddoboozi Kigondo Hamdan, omusomesa omutendeke. Kale amanya Yiga Michael, inginiyo omutendeke. Yiga Michael, inginiyo omutendeke. Omutabani amanya Chobe Ashraf, inginiyo akola wayalingi. Yes sir. Bisaso Bashir nange landi wa wayalingi ono ye mukama wange. Ye mukama wange. Yes sir. Amanya Komando ndi mugolozi n'omutendeke. Komando okuba abantu. Ndi mugolozi naye ndikola ssente. Kale abakulu osobodde okubalaba omukulu bavuddeyo n'alabika nga ate akola nabo omulimu guno ne tekinologiya ono ow'ekikugu yenna gwavuddeyo n'avaayo naye. Mukulu Tamale ssebo komawo wano oyongere okutubuulira nga n'abakulu we bakuli emabegaawo. Obubaka ki bw'olina eri bannayuganda mu kaseera kano abakutadde njakayita akazito kubanga ogambye pressure esusse? Bubaka ki bw'osobola okuba oba message ebagumye oba enteekateeka zo zituuseewa okulabika nga batuusaako empeereza eno? Bannayuganda kyembasaba mubeere bagumiikiriza. Mugumidde obubbi ebbanga ddene naye ennaku entono z'engendo bbawa si zennyingi ennyo. Musooke mukwatiriremu, kyali bantu batono nnyo abakola ekintu kino, tujja babuulira gye bujja okukifuna buli omu. Ebbanga obumenyi bw'amateeka bubadde ebbanga ddene naye musooke mugumiikirize, tugenda kukita essaawa yonna. W'oyogera ku bubbi, obubbi bubeera ku bintu ebisinga oba oliawo. Kintu kino kikola ku mmotoka yokka? Ekintu kino nabadde akatambi akatambula nabadde nayogedde ebintu ebyo byonna ebisinga. Kasita oba gw'oyetaaga security ne bw'oba ogyetaaga mu nteezo, ne bw'oba ogyetaaga mu kiraalo kyo, ne bw'oba ogyetaaga ku nnyumba, mabanka, supermarket, mayumba,
yonna yonna nataddeyo bwenna mulina okugabana ku keeke y'eggwanga. ne wobana osooka kateka ku nsawo ya mukyalawo bana bataagala babakwatire ku bakyala baabwe. Nakatadde ku mukyala wange yekka. Kale olabye ensonga n'olwekyo nga bwe zitambula gwatulaba yonna gy'osinzidde y'emboozi nno eya mwami Tamale. Katulabe oba tekinologiya ono akyakola oba yakomye kukola luli. Oli azzeeyo emakulidde ku mmotoka woogitadde owagirese ekiro mu garagi agezaako ogikikiitanya n'agikubako. Wewa nkwebaza okutugoberera n'okusigala ng'otulaba. Nkugamba sharinga obubaka buno bwonna yonna gy'osinzidde ate tulabike nga tumaliriza ensonga. Mukulu Tamale, twagala okuwunzika tukute ogende onyumirwe ne Nalongowo okuba wamutaddeko obuuma teryajja mukwatako n'emmotoka zo na buli kimu. Bannayuganda baagala okumanya wa woosangibwa kubanga baagala okumanya wa woosangibwa. Bannayuganda mbabulyawo nsangibwa Mundeeba. Nsangibwa Mundeeba ku kizimbe ekya opposite mwami Jose Maria asangibwa Mundeeba ne Fako kulina na Fako wensangibwa. N'olwekyo omuntu wajja Mundeeba basobola wabuuza ki abuuza mwami Tamale wa yalingi Kafulu. Kale osobola okubawa ennamba y'essimu. Ennamba y'essimu 0702 97 24 59 ona gibawe mu Luzungu. Jiddemu sigimanyi mulwe. Atwetaaze so tusanga Mundeeba opposite Jose Maria building okulira na Fako ku 0702 97 24 59. Olwokuba nti essimu tesobola bbaako kaseera konna katufune n'essimu z'abalala gwatulaba oba oliawo emuwe oba bize kuba kati mwami Tamale essimu ze zibeera bize oba oliawo osobola okukubira endala. Ssebo omukugu essimu yange eri 0772 338 19 tevaako esulako. Essimu kere wewa 0702 14 0094. Ssebo giddemu 0702 14 0094. Yes sir. Neyange 774 16 17 42. Wewa nkwebaza omulungi okusigala ng'otugoberera enteekateeka bwetyo bwe ziri nga wenkutegeeza tuveyo ate tuwagire Uganda, build Uganda, buy Uganda. N'olwekyo tusobole okulabikanga twekkiririzaamu yonna gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope yenze nkutuusizzaako olutabaalo luno n'engeri omukugu ono gye yakozeemu ekintu kino okugamba sigala ng'otugoberera twekuumireko ate naffe tukutuuseeko ebyo bye weetaaga okumanya.